Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe ow'ekitiibwa. Tumwebaza okutulungamya n'okutulaga kikyayagala tubeere mu bulamu buno obwensi. Aye ne tumwebaza okukwata emyoyo gyaffe n'ajanguyiza okumanya ensonga eyo n'okugiwa endasi y'okufuba okubeera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala tubeere. Ne tumulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala okututeekako okusaasira kwe n'okusonyiwa kwe ku bukendeevu obungi bwe tugwamu nga tetulina kyekwaso ntugwa mu bintu ebyo nga tumanyi wabula olw'omulabe sitaani oyo gwe twesikambulako taaratan n'abaako empangula gyatuwangula. Kyenjagadde tulabe mu kifo kino, mu kiseera kino, y'ensonga omusiraamu gyatateekako nnyo birowoozo, ensonga y'okumanya nti eddiini y'obusiraamu eno eriko ekigambo ekinene ennyo ekiyitibwa omuliro, era eriko okuwangula ekigambo ekinene ennyo ekiyitibwa ejjana. Eddiini eno ab'ebitiibwa terina byamagero biri awo abantu bye balindirira nti balibeera babirabye balitegeera nti ddiini ya mazima, ddiini ya kitiibwa, era nti balyoke babigoberere. Era ng'ekyo nawo bennyini bajulizi ku kyo nti omuntu okubeera ku nsonga nga nkulu nga ntuufu tekikwetaagisa kubaako byamageero na byanjawulo nnyo by'olabyeko, olw'ensonga nti abali ku nzikiriza enkyamu, enzikiriza ezigenda okubatwala mu muliro, era ebyo baliko babiriko lwa bigambo bugambo bye bawulira mu bantu. Kati waliwo akowoola ng'akugamba nti omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala akwagala obeere kino, takwagala obeere kino, bw'onaabeera kino ojja kufuna kino, bw'onaabeera kino ojja kugwa mu kino. Ebyo bigambo ebyogerwa abantu naye nga bakubuulidde nti Allah yabigambye ne bakusomera n'obukakafu ku byo. Ate era mu ngeri y'emu bw'oba ogaanye okwanukula ebigambo ebyo, ogenda okulaba bw'obeera w'amazima eri omwoyo gwo ng'era ekigaanye okubyanukula bigambo bugambo by'owulira. Naam, olinga gamba nti munywerere ku nnono, temuta nnono zammwe, temuva ku ekyo ekyaliko bajjajjaffe. Olowooza kakati obusiraamu nga tebunnajja wano abantu baali bo bali ku ki? Si bwe kiri? Nabyo bigambo bugambo nga nabiri bwe biri ebiki? Ebigambo bugambo. Kakati g'oba obusiraamu obubanja okubeera ne buteekeddwa okubeera nga waliwo malayika etudde gy'olengera nga etudde ku mwezi nga yeekoowoole bagamba nti bannange Allah abagamba, oba nti nno abantu bakkiriza obusiraamu wateekeddwa okubaawo ebyamagero ebibalabikako nti amaaso gaabwe gavaamu gaaka nga buno butooki, oba nti basobola okumera ebiwawaatiro ne baseeya mu bbanga, oba tebasobola kwavuwala oba ebifaanaganako bwe bityo, nga tukubuuza nti gwe ekyo kyewafuna okusobola okunywerera eyo gy'oli? Naam, wafuna ekyo n'osobola okunywerera eyo gy'oli? Okwanukula nti nedda. Bwe kibeera nga naawe si kyewafuna okunywerera eyo gy'oli, ekitegeeza obanjibwa okusiriikirira owulirize ebigambo ebikugambibwa. Okusookera ddala osooka omanye nti bino bigambo byani? Oli bwaga nywerera ku nnono. Ebyobuwangwa byaffe
tukubuuza nti ebyo bigambo byani bwe babiteekeddwa okugulumizibwa byani biteekeddwa okuba nga byamugulumivu tusobola obigulumiza nga bwola nti mu bulamu bw'abantu balina sanadi ne sirisira kasaba kuleetera ebbaluwa omusajja agibaleetedde n'abagamba nti eno ebbaluwa nze nva wa RDC abategeeza abatuuze b'ekyalo kino nti nno ABCD si bwe kiri eba tekyali bbaluwa nga amabaluwa amaki amalala efunye eryanyi efunye ekitiibwa abantu bonna basiriikirira bannange mwenna ekawungeezi mujje tubasomere ebbaluwa ya RDC ayinza n'okuba nga handwriting ye si nnungi ayinza n'okuba nga n'oluzungu lwa biraka ayinza n'okuba ne RDC ye buli muntu aleka byalese ajja awuliza ebbaluwa yani ya RDC ye mutaawe ku kyalo tamanyi kuwandiika ate Thomas tamanyi kuwandiika ate Haji Gun tamanyi kuwandiika tasobola kuwandiika kintu nakiteeka mu bbaasa n'agamba mujje mbasomere ani ajjayo mutaawe tuliko ebintu tugende baluwa ya mutaawe tuli balamu tutegeera si bwe kiri kakati mu ngeri y'emu olina okubeera ng'ebigambo byewamatira ku nsonga ennene ezo z'olaba nti tulina ekisa kye tugenda okubeerawo tuve mu bulamu obw'ensi tulina gye tulaga olina okuba ng'ebigambo byewamatira bya munene tubuuza omuntu yenna ali ku bushiriku ali ku ddiini ebyobuwangwa ebigambo ebyo bya munene ani olyoka obeere ng'omunene oyo wasalawo okutwala ebigambo ebyo olw'obunene bwa nnyini byo bannange nno ebintu bino muyinza okubisaagiramu n'ebintu by'amazima bya ddala ani akitugambye ekyo munene kyoyo tulyoke tugambe nti oyo omunene n'amazima ge n'obugulumivu bwe n'obusobozi bwe nam ebigambo byatugambye bikulu tubitwale kitegereka naye ono akugamba nti Allah tayagala kusamira olidde gwakugambye Allah akugambye nti Allah n'akugamba nti Allah oyaganya okusamira yoyo yakutonda Allah oyaganya okusamira yoyo atambuza enjuba Allah oyo aganya okukola bino yennyini kuwa mwoyo gw'otamanyi nakumanya igwe nnyini gwe tomanyi kye bayita mwoyo nnyini mwoyo tamanyi kye bayita mwoyo nnyini kibumba tamanyi mugaso gwa kibumba tamanyi bwe kiba tekiriimu mu lubuto emitawaana givudde ku kibadde kikola ki after all naye nga mukakafu nti bwe kitabeeramu emitawaana nga gikola gitya kati nnyini kumanya sisitimu yo yonna akugambye tosamira nnyini sisitimu y'obulamu bwo bwonna obw'omubiri va ku bino ebyebbali ensi kw'otambulira va ku bino ebyebbali enjuba ekumulisa va ku bino ebyebbali amazzi g'onywa va ku bino ebyebbali ebyokulya by'olya va ku bino ebyebbali byonna byonna ebyo gwe kennyini omubiri gwo nnyini gwo akugambye tosamira innahu man yushrik billah mazima ddala oyo aligattako Allah eno aya ya Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna mazima ddala Allah yaziiza ku ye ennyumba ey'emirembe etaliimu kulwala wadde okunakuwala wadde okunyiza wadde okumala ekyetaago wadde okufeesa wadde eminyira wadde embalabe wadde ekintu kyonna wabula mirembe myereere faqad harrama Allahu alayhi aljanna oyo yenna aliba n'essabo oyo yenna aligenda mu ssabo okumalyayo ebizibu oyo yenna alibeera n'erizi mu baana oyo yenna aligenda ew'omusamize okufunayo emirimu oba promotion ku mirimu oba okusika bakasitoma oba okwonerayo endwadde oba okumukomezaawo ebyabula oba okumubuulira ebiri mu future oba okuyita ebigezo n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo Allah yagamba faqad harrama Allahu alayhi aljanna
tagenda kuyingira jjana. Bw'ava mu bulamu buno obwensi ma'wahu nnar, agenda mu ki? Agenda mu muliro. Ekyo nakyo kigambo nga n'oli eyagambye ntukuume ebintu bino, nakyo bwe kiri ekiki ekigambo. Tukubuuza gwe ekitonde kye bayita omuntu, ensonga ki ekulekesezaawo ekigambo kino ky'owulidde nti kya Allah n'olonda ekigambo kiri? Bw'ogamba nti twali twagala ekigambo kino kigireko ekyamagero, nga tukubuuza nti ku kiri okubaddeko kyamagero ki ekikumatiza okgenda ku nnono? Bw'otubuuza nti mwe lwaki mututte ekigambo ekyo nga tekigambo bugambo, nga tugamba kigambo kya Allah. Kigambo kyani? Bw'oba oyagala twale ekikyo kyani? Era bwe tunaakigondera agenda tuwaaki? Wallahi subhanallah, okumanya mu madiini agali mu shu'um, abasamiize be balina eddiini etafera abagoberezi baayo, tebaguumaaza kubasuubiza jjana, naam, wadde okubaguumaaza nti ebagamba nti afanga si musamize agenda mu muliro. Olidde bulungi? Babeera mu kintu ekitaliiko bisuubizo bibiri. Tebasuubiza bulamu bwa mirembe nga bavudde ku nsi, wabula olw'okuba tebalina eddiini yaabwe bwetyo, terina gye bagira. Kati buli omu bw'atuuka agenda kufa, obwongo ne bulyoka butambula, tategeera alagawa, tategeera ali ku biki, tategeera. N'alyoka ajjayo ogutabo n'atandika okuwandiika ebintu eby'ekibuyabuya. Munziikanga mu mbugo 17, musimanga ekinnya, gundi bwe ziti, mukubanga engoma ennaku bwe ziti, mubeerangawo bwe biti, mwenna mwetulanga entaana ne mufuwa emmindi okumala ennaku bwe ziti. Agantuntu bonna bagateekako mu nkola, ne bagateeka mu nkola nga bamativu. Tebali mu kuteeka biragiro bya mutonzi waabwe, wadde okubeera nti neyabyogedde mbubaadde bamulaba nti amagezi alina mangi, wadde okubeera n'embiina ezifaanako bwe zityo. Meseji yaffe eri wano teyeetaaga kugiwanvuya nnyo. Kugamba gwe anyweredde ku baatil nti era bigambo biki? Bigambo bugambo. Leka kudda okulowooza nti eddiini y'Obusiraamu eva kubeera nga yentuufu. Yali baddenga ebyamagero bibasaamasaawo mu bbanga, ndaba obuntuntu malayika zisiba zijja zitubuuzaako abasigere. Ekiri eno ewaffe kalamullah, bigambo n'ebigambo byani? Bigambo bya Allah. Bigambo byani? Bya mubaka wa Allah tabaraka wa taala. Ekiri eyo wammwe era bigambo n'ebigambo byani? Bigambo byani? Bya kabona. Kabona azitowa kimbwongo obwo gwe muntu munno bwe mufaanagana, bwe mujjudde ennaku, bwe mulina enkomerero, tikabona abaaliwe ekyasa ekiwedde tewakyali n'omu akola atya. Naye ebigambo by'Abasiraamu ebyanywereza ku ddiini yaabwe, ebibawa essuubi mu bulamu bwe bagendamu, bigambo bya mutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah yasuubiza tayawukana ku ndagaano. Kitegerekese? Seeka Lukumani obadde ogamba kisibu. Kaakati ebigambo bino nga bw'ogambye nti bigambo bugambo, nga tuli ku RDC. RDC bw'abanga yatuwandiikidde ebbaluwa eyo tekimatalinga nti erina kuba mu lulimi lwaffe, kubanga tusobola okuba nga gwe twafuna mugisu. Era bw'aba agiwandiise mu lugisu, waakiri wabeerawo akyusa bukyusa mu lwaffe. Naye era tugiwe ekitiibwa bulungi nnyo mu lulimi luli, kubanga tumaze okukakasa nti RDC bwe kityo bwe kyandibadde. Kyotegeeza awo sooka kituukireko ddala, waliwo ayinza obutakisika mangu ddala. Kati mu nsonga eyo nti waliwo abaaleka okukkiriza ekitabo Qur'ani ekitiibwa olw'okubeera nti olulimi mweri si lwe lulimi lwe ye olw'obuzaale. Agaana edda ebigambo by'ennogoberera birina kuba mu lulimi olwange. Akati mu kyo nti ye oli eyatuma mu lulimi lwe yayagala, bw'otagoberera ye oba okafiiriddemu. Ne kati awo nyini we tuli RDC ono kasita omugaano gati tujja kumukkiriza nti lwaki tomujja kumukkiriza nti anti ffe tuli Baganda, olina kutuwa RDC nga muki nga Muganda. Tekikola. Era ba RDC Abaganda obawulya babasoma babaweereza Kitigumu, no bamuweereza Lira ng'erinnya lye Mukasa.
bamuweereza mu Sinaire erinnya lye nga Yensibambi ate Okero n'omuwulira ng'ali luddawa ali Kabaale ate Okero n'omuwulira ng'ali luddawa ali Luweero bonna nitubawa ekitiibwa lwaki ffe tutunuulira ku kintu kimu ani abasindise tiye mukama waffe naye ng'olulimi lwe bagenda okwogera ne babeera bazzeeko gye tuli tetulukola tutya tetulumanyi n'ekirala tolaba nga tugenzeeko ku bannaffe abagundi ba Christians nabo bonna bakakasa nti Yesu Kristo yeyita yogera Luganda ate bakkiriza ne bamugoberera tuli fenna n'Oluzungu yali talwogera wabula yali ayogera Oluhiburu Olwebbulaniya Aramaiki lwe lulimi lwe yayogeranga ne bamukkiriza era bakimanyi bulungi nnyo nti Bayibuli gye balina gye basoma mu Luganda bakola batya bavuunula nzivuunule kitegereka n'olwekyo toyinza gamba nti Katonda abanga atwagala ayina tusindikira bino na bino nedda ekisooka nga tunuulidde ku mbeera y'obunnaddiini tulaba ng'ekyo abantu bonna bakikansolinga bakibuuka Abakatoliki bakkiriza omusajja eyali Omuyudaaya mu lulimi lwe yali ayogera ne bakkiriza obubaka bwe ne babuteeka mu ki ne babuteeka mu Luganda tuli fenna ne bagamba nti buno bwe bubaka bwani bwa Yesu Kristo bwe tukakasa nti si bwe bwo naam babuteeka mu bingi ebitali bya muki ne bateekamu okumuzaaza nti mwana wa Katonda n'ebyo bingi bye bateekamu ebiteegundiyo nekye twagala nti concept y'okubeera nti nno olulimi luli gwe bagamba gwe bakkiriza olulimi lwali ayogera si lwe lulimi ate lwe bakola batya si lwe lulimi olwabwe oluzaaliranwa naye obasiŋŋaana nga buli omu Abanyankole balina Bayibuli y'Olunyankole Abagundi balina ekyo Abasiraamu nakyo bavuunula Qur'ani era tebagaana kugivuunula mu nnimi ezaki ez'enjawulo kaakati ne kitegeeza nti nno eyo si hujja omuntu gy'agenda okutuuka naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti nze nagaana okukkiriza Obusiraamu kubanga Obusiraamu bwali mu Luwarabu wuliriza bulungi nnyo ebikusomesebwa ne bikuvuunulirwa wetegereze bulungi nnyo obubaka obwo Allah subhanahu wa ta'ala kyakugamba obeere ng'ogoberera obuluŋŋamu obwo Allah yagamba njagala okunzika nayo yagamba falladhina amanu bilbaatili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun abo abakkiriza ebikyamu ebya Allah ne bitabakuba be bagenda okusiraana amanu bilbaatili mu aya eno Allah atulaga nti abantu bateekawo amatu ne bakola batya ne bawuliriza fa amanu bilbaatili bagenda okuwulira nga bagamba nti Allah ali omu yekka yatambuza eggulu n'ensi yatonda omuntu ono tuli fenna gyali fenna gye tugenda okudda sisimu okubeera ng'efaanagana nga yatonda omuntu ng'ali mu shepu y'emu naam oba yakwanyikala ninamufula ng'omuntu ye muntu amaaso we gali abantu ne gabeera ennyindo weeri ku buli muntu yenna we gabeera oba muzungu oba mu China oba mu kyoba fenna n'atuwa ekkubo limu n'atuuka kandi fenna bwe tufa tuteeka mu ttaka tuli fenna n'ebira byonna ebifaanaganako bwe bityo kitegeeza ki ali omu al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ali atya Allah ali omu yennyini system eno eba kubeera ng'erina gwagigabana nayo nga Allah bwe yagamba naam la fasadata singa olaba enjuba yakyankalanyeemu eri awo kyate kiki kyane Katonda onagamba nedda egenze nnyo tugiwumuzeemu nayokko ate onaga nedda abaddu bange abaddu bakole batya yeegire nakati okulaba nga enjuba eri awo ogiraba nga obugonvu bwayo egondera omu omwezi ku sisimu yagwo gugondera omu ebirime bigondera omu ensolo zigondera omu abantu bagondera omu wahakadha okugonda kutugamba okw'abantu mukutegedde al ubudiya etekulwamu emiteeko emeka
obuddu butekulamu mitweke meka ebiri waliwo obuddu obwakyeyagalire bwe bukufuula omukkiriza era bwe bugenda okuyingiza ejjana ate waliwo obuddu obw'ekifuba obwaki nti olina kutambulira ku magulu abiri oyaga toyagala taata oba gwofuga UN oba gwofuga Amerika tosobola kweteekawo kwa kusatu tosobola kweteekawo kwa kumeka Allah yakkaka kubeera ekyo enkuba etonnya enjuba eri waggulu tuyinza okugamba nti munnange kati bakulembedde abakulembeze b'amaawo UN yakutugenda neera ati kati mulabye mutya enjuba etandika okubeera nga bwetuuka ssaawa bwezisinga eyimiriramu ngere ffenna tuli ibaadi mu makulu ago omukafiiri muddu mugonvu mu makulu ago omusiraamu muddu mugonvu mu makulu ago tuli kyenkanye Allah kaka toyinza ganti kati ffe engeri gye tuli mu mawanga agakulaakulanye okulya tubirekera awo tudda tutandika tunakolanga bino mwenna Allah abakaka mwetaaga okulya mwenna Allah abakaka mwetaaga kino mwenna Allah abakaka mulina okufa mwenna Allah abakaka mulumwa ennyonta mulina okunywa mwenna Allah abakaka wahakadha olina okweta ku nsingo olabe ekiri enkoto toyinza gati angeri bwa president wa America nti kangire bugizi bwe nti nja kulaba ng'ebiri emabeganga ne bwe sikyuse wotasobola kulaba tolabawo tosobola kulaba nkoto kujjako ng'okoze eki ng'oyimiddeko mu ndabirwamu wahakadha obwo obuddu tebuliimu jjana wabula busobola okufuula omuddo ow'omujjana tijokoma okulaba okulemererwa okwo ng'ogamba nti ekitegeeza ndi mukendeevu ow'amaanyi ye Allah subhanahu wa ta'ala kitegereka ow'amaanyi ye Allah subhanahu wa ta'ala nga kikuleetera obuteekuza mu nsi ng'obeera mugonvu eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'owuliriza ebiragiro bye omaze okutegeera nti ne bwe ntuuka ku bitiibwa ebisinga okubeera eby'amaanyi mu nsi nsigala nyina bye neegattako n'omuntu asinga okubeera omunafu owa wansi nga tubyenkanyankanya n'olwekyo yeetaaga ogenda emmanju nange neetaaga ogenda emmanju nti ye asobola okutuukayo n'ebitabo byangu nange nsobola okutuuka n'ebitabo byangu nti ye asobola okugenda nti ate ku luno ekyazza embiro nga nange nti ye tebiriiko nti oli mu ofiisi ennene eri esinga okubeera ekitibwa wewe nti ye okkakkana okwo Allah yisizaako n'oyingira ejjana eyaki ey'ekitiibwa nokkiriza Allah n'omugondera n'obeera nga oyingira ejjana ey'ekitiibwa kandowooze nti biidhinillahi tabaraka wa taala byenjogedde mu bitonotono bino binaatugasa seekaali kirimu wadde ogamba kisobo waliwo obadde ogambira nti kati nabwe kityo Allah atugamba mu aya eno nti bali basaayo amatu ne bawuliriza baatuli ekyo obadde ogala okwongera okukaatiriza kimazeeyo falladhina amanu bilbaatili bakkiriza baatil kugamba bagenda okusirikirira nga balaba obusiraamu buno otugaana okunywa omwenge tusobole okusigaza amagezi nga bwe bwali obubi ennyo bwe bwali obukyamu ennyo ng'omuntu okunywa omwenge amagezi ne gagenda n'asobola okwanguyirwa okutta n'okwemula n'okwenda n'okwonoona mu ngoye n'okusula wabweru mu luguudo nga kyekyali ekituufu ne tulondako kiri ne tulaba obusiraamu nga bwali bututwala wabi nnyo ne tubukyawa kitegerekese ne tulaba nti nno omukyala okubeera nga buli kitonde ekisajja kyetaavu gyali n'olwekyo okukuuma ensaaze agwanabeere nga yeebikkiridde aleke kubeera exploited kubanga buli kitonde ekisajja kyayitako kiwaawufu ku ye kitegeese bulungi ne tulaba nga bwali buli azaamaanya nnyo eri omukyala oyo n'olwekyo okutambula nga alinga ali obukunya ate mbu alina bbaawe ate mbu alina ki bbaawe gwakati bwakokola atya okwekuumira era mbu agwana okuvaayo alwane n'abasajja abaagala mukyala we naye nga atambula empale ez'omunda ziri ku ki ziri kungulu kitegeese bulungi nti obusiraamu bwe bwali obubi ennyo era nitubuteeka luwabbali kubanga bwalagira omukyala okukuuma ensaaze asobole okukola atya twogere ki tuleke ki okutugamba tutongoze Allah nga kyali kibi nnyo ng'era omuntu okubeera nga dda kabumbe ka Bikira Maria n'afukamira nga kali awo kamutunuulidde kabeere nga kamutunuulidde nno nga tulaba bwali bubi nnyo wa amanu falladhina amanu bilbatil wa kafaru billah ebya Allah nibabikyawa Allah gan fa ulaika humul khasirun
abo nno bagenda okusiraana bagenda kujja kunaku lw'enkomero bayingire omuki bayingire omuliro gwa Allah tabaraka wa taala. Wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillahi rabbil alamin.